Wenjogerera bino ng'omuyimbi Kigozi George amanyikiddwa nga Geosteady asiramuse atodde shahada. Oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukyala we, Geosteady asazeewo obulamu bwe abuwe Allah, abuzze eri Allah, era wenjogerera bino ng'atodde shahadi nga ayambiddwako omuyimbi munne Eddy Kenzo amukubye enjiri n'amusikiriza n'amutwala ku muzikiti n'amusiramula, era wenjogerera bino nga erinnya lya George alisudde nga aweereddwa erinnya erya Hasani. Teweerabira nti Geosteady si ye muyimbi asoose okusiramuka. Twalinawo omulangira Suuna yasiramuka n'amala n'abiddukamu, nga ne tubeerawo ne Grace Sekamatte yafuna erinnya lya Sulaiman Sekamatte naye olwagira n'abiddukamu. Ne tubeerawo ne Master Vincent Sega wabula ng'ono ye akyabinywereddemu. Bayimbi bangi abazze nga basiramuka naye nga ekibasiramula babadde nga bakyala, wabula bamala okufuna obutakkaanya n'abakyala babasiramula nga bagamba nti awannyo weewaawo, wabula katusabe ku mulundi guno ye Geosteady anywerere mu ddiini ya Allah ey'Obuyisiraamu, era katusuubire nti akoze decision eno nga takakiddwa oba tetunnamanya na nsonga kintuufu emusiramudde, naye katusuubire nti si mukyala kubanga abakyala basiramudde abayimbi baffe ne babatoza shahadi, bwe bamala okubakyawa abayimbi baffe ne baddayo mu bbaala ne beekoonera ebbidde. Yenze yeekolera tuweerabira okusubscribinga no clicking on the bell notification, sharing ko ne banno kalink.